أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumwebaza w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala oyakyatuwangazizza okutuusa olwaleero. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nga weeri endagaano yaffe ti buli lwakubiri tubeera ne Sheikh Abbas owa Mukono Islamic Institute ng'addamu ebibuuzo wano ku muzikiti gwaffe, ne tubeera nga tuganyulwamu ate n'abali ku media nabo ne baganyulwamu. Nawe kityo nga ngenda gyali atubuuzeeko ngenda kumusaba ensonga eno agikwasaganyiza eddala. Tetuyina omuddu atwegaseeko ng'agenda kusiramuka, era biidhinillah yagenda omutooza ne shahada. So Sheikh, barakallahu fiika. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، abatuliriza mwenna abawuliriza ba Rawda Islam Media n'abawuliriza ba omukutu gwaffe ne baganda baffe betusaala nabo mu masjidi y'e Kalagi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpereddwa omulimu ogw'okutooza muganda waffe shahada yono. Sembera wano inshallah, sembera wano tole shahada. Bwasiramukanga banaite mulwisanga mumutulirize wuki shahada, temumanyi nteekateeka za Allah. Tolindanga seeka, tolindanga kigwe kennyini awo mugaye nti gamba ashahadu omala okimuvunulire khalas. Bwabeerawo ekiba kiguddewo kyonna nga yo shahada yakoze eki, yalumye dda. Ati ogenda kuddamu ebigambo bino. Tuula wano tunula eri. Ashhadu, songa bwoti olugalo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaaha ila Maryam wa ruhun minhu. Njulira nga nkakasa n'omutima gwange nti teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, era teri agwanidde kusinzibwa mu nsi ne mu ggulu okuggyako Katonda waabyo. Njulira nga nkakasa nti Nabbi Muhammadi muddu wa Allah era mubaka wa Katonda. Njulira nga nkakasa nti Yesu Kristo muddu wa Allah era mubaka wa Allah, n'okubeerawo kwe kyali kigambo Allah kye yassa ku Maryam. Nkakasa nti okuva n'olwaleero ndi musiraamu era
ngenda kusinzanga Allah sijja kusinzanga bitali ye Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Barakallahu fi. Obusiraamu bw'oyingiddemu muganda waffe olina kubeera munywevu ku bbo. Bakuyitaani ani? Kakande Ashraf. Obusiraamu bw'oyingiddemu bwetaaga kusoma. Bw'otaabusome kyanguwa nnyo okubeera ng'oddayo ate wa muki kuba ojja kuba tobutegedde. Naye jangu eri abawalimu batandika okusomesa eddiini eno, bakutegeeze kyetegeeza, bakuyigirize Allahu omutegeere. Kukakasa bonaabo mutegedde gwate ogenda okukola omulimu ogwokubiri ogwokukoola abalala okubeera nga bakweyungako. Teri yajja kufuna buvunaanyizibwa bukoola n'omukkiririzaamu. Kale nsaba Allah akusiime akuteera omukisa mu busiraamu bw'oyingidde. Barakallahu fi dawali. Siraamu buli alina kyasobola okuyamba ku muganda waffe ono amuyambeko, kubanga oluusi eddiini nekalubirira abantu nga tebakwatiddwako ku mukono. Mumwanirize, mumwagale musiraamu munnammwe muganda wammwe. Yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuuna ikhwa, abakkiriza babeera baki baluganda. Nagamba wekitiibwa nabbi waffe Muhammad, almuslimu akhul muslim, musiraamu abeera muganda wani wa musiraamu ne. La yadhlimuhu, tamulyazaamaanya, wala yakhdhuluhu, tamuwaayo takola ki. La yuslimuhu, musiraamu takkirizibwa kuwaayo musiraamu ne. Era bwe tubeera n'abasiraamu bannaffe nga bano tubeeranga muzimbo. Bw'abanga akoseddwa naffe tukola ki? Tukosebwa. Barakallahu fi wa jazakumullahu khair. Oli Mungu maze. Barakallahu fika. Tusaba Allah tunywereze ku busiraamu. Sheikh, ekibuuzo ekiddako kigamba nti oba ekisooka kigamba nti Sheikh, njagala kumanya ku bantu abafa ne batavunda nga baziikiddwa. Aqulu wa billahi tawfiq. Buli muntu yenna afa alina okuliibwa ettaka nga bwe kyajja mu hadith eri musnadi nga nabbi agamba alayhi salatu wassalam ti kullu bani adama, buli mwana adamu, taakuluhu turab, ettaka limukola ki? Limulya. Illa ajaba dhanabin, okujjako waliwo kyebayita ajaba dhanabi. Barakallahu fi ya akhi, sallallahu bulungi. Okujjako kyebayita ajaba dhanabi, kalyawo katundutundu bakagumba kali eno ku spinal cord y'omuntu weggwera wano wansi. Akagumba ako tekko tekavunda, tekaliibwa ttaka. Allah kwagenda okutandikira okubeera nga awumbabumba abantu. Kyetugamba ki mu hadithi eyo nti abantu bonna bakuliibwa ttaka okujjako owekitiibwa Allah be yagenda ajjamu ku lulimi lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawalimu be bayogerako bagamba bannabbi ba Allah. Imamu al-Albani Allah musiime sahaha al-hadith ngegamba nti inna at-turaba kibaita ettaka la taakulu idhama al-anbiya, la taakulu ajsad al-anbiya. Kibaita ettaka terisobola kulya nyama y'abannabbi, terisobola kulya nyama y'abannabbi. Amakulu nabbi wa Allah bwe bamuziika bwali bwalina okubeera. Abalala bebakoona kubayogera ku bashuhada, naye walimu abamu abalaba nti ashuhada wasalihin bayinza okubeera nga tebajja kuliibwa ttaka mu kiseera ekitonotono. Tewaliwo obujulizi bulaga nti nabo bajja kubeera abadal abidin, tebagenda kuliibwa ki ttaka.
ne Allah okusinziira ku bulongoofu bw'omuntu Allah asobola okumukuuma nga bw'aba ayagadde, ate ekiseera kijja kutuuka aliibwa ettaka. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ate amala atukole ki? Atuzuukize. Wabula omuntu kyalina okufaako ennyo, leka kufa ku gino mibiri gwo guvunda, nefa nnyo ku umuuru arruhiya, waliwo ensonga ezikwatagana n'omwoyo gwo gutavunda. Kyova olaba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagwesigaliza ebigukwatako. Bwe bajja basahaba okubuuza ku mwoyo, Allah yagamba wayasalunaka ani ruhi, bakubuuza ku kikwatagana n'omwoyo. Allah n'amugamba nti kuli ruh, bagamba ebikwatagana n'omwoyo min amni rabbi, biri waani? Wa Allah. So ebitukolebwako byonna omubiri gwo guba guvunze gugenze, naye omwoyo gwo gukola ki? Gwo gusigala Allah ayina byagulaga, gufuna neamu ebyengera, gusobola okufuna ebibonerezo obulungi ennyo singa guba gwawukanye ne bodi. Abawalimu baali bannyonnyola kye bayita almaut, baaga nti mufaraqatu ruhu aljasadi, mufaraqatu ruhi aljasad, singa omwoyo gwawukana ku bode kiba kitegeeza nti omuntu afudde. Era bwafa buli kimu kipangulwa ne kitwalibwa waakyo. Tulina kiqarino Allah kyetuteekako, tulina malayika Allah zaatuteekako, tulina omwoyo ogwo ne tubeera ne bode eyo neteekebwa mu kabbuli. Oluvannyuma omwoyo guddizibwawo olw'okuba gupanguluddwa ku mubiri, aba takyali mu state gye tubaddemu nga tukyali ku duniya, nga talina kyasobola kukola. Wallahu ta'ala a'lam. Tufeeyo nnyo ku mirimu gyaffe, kyekikulu gye tuli, tetufaayo ku byakuvunda. Abakaafu abatayagala kuvunda ate nga bajja kumala bavunde, tebamanyi bibatuukako nga bali mu kabbuli eyo, baddira ebisanduuko embo babaziika awalungi, era balaba balongoosa nnyo kabbuli ezo. Naye ffe abakkiriza abamanyi nti okuvunda si kyekikulu, gwolongoosa bulongoosa mirimu, oteekawo nteekateeka butya emirimu gyo gye gigenda okukulabirira ng'otuuse mu kabbuli. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbuuza nti edduwa eya 40 n'edduwa endala ze tukola nga tukumya akabaani ne tulombera abafu baffe ziramulwa zitya? Edduwa ezo bw'oba ozitunuulidde ziyina ensibuko yaazo mu Buganda. Tuzze tukisomesa abantu nga tubagamba nti yali ddiini y'Abaganda, ng'eddiini eyo nzijuvu, ng'erimu edduwa ey'olunaku olumu, erimu edduwa ey'ennaku 3, erimu edduwa gyali mikolo gy'Abaganda egimanyikiddwa nga teginnafuukibwa na dduwa, nga balina omukolo ogw'olunaku olumu bakuŋŋaana mu nnaku 3 ng'omuntu afudde, ne bakuŋŋaana ne ku nnaku 40, era bakikkirizanga nti olw'ensinga eba ekoze eki ekutuse ku muntu. Wallahi era n'olwaleero bakyagiyita dduwa ya kikutula nsingo. Bayinanga olumbe era nga balutambuza nga wayiseewo akabanga ku kufa kw'omuntu, nga lutandikira ku mukulu w'olunyiriri mu famire eyo, ne luvaawo ne lugenda ku mukulu w'omutuba, ne luvaawo ne lugenda ku mukulu w'essiga, oba omukulu wa kasolya amanyikiddwa ng'omukulu w'ekika, nga bonna balangirira nga bagamba nti musajja ogundi yafa naye tugenda kwabya olumbe lwe, ennaku z'omwezi bwe ziti, musajja ogundi yafa tugenda okwabya olumbe lwe. Mikolo gya Buganda gimanyikiddwa. Ssekabaka Muteesa kigambye bwe yajja n'asiramuka n'ayagala okubijjawo, bw'ayagala okubijjawo ne bamugamba nti Abaganda ogenda bakola otya? Abamanyirira emikolo gyabo n'abakuŋŋaanyiriza ku ki? Ne bagamba nti ekyali badde ekirungi tubifuule edduwa, amakulu tubisiramule. Ne babisiramula, tusaba Allah abasonyiwe. Paka olwaleero ebyatuuka nga bwe bityo bikola ki? Biri. Ne mbye neewuunya kuba walimu abayivu abatuuse ku ddaala ery'okuyiga paka n'olwaleero abamanyi kye bayita olumbe, n'omusanga wallahi nga akyaga nti waliwo edduwa gye bayita ey'olumbe, ng'akikakasa nti olumbe ishirakum billah, kugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. N'emikolo egyo bamanyi gye gyava. Olwaleero mu njiga y'abantu ne akida y'abantu, ebyo bye bintu abantu baali badde basooka okuvaako.
tetumanyi bwe tugenda kusinkana Allah nabyo. So tubyewale tusome edduwa entuufu nabbi Muhammadi zeyayigiriza abantu. Ayagala okusaba sabira kitaawo, Busiraamu tebukugaana. Bwafa nabbi yaga nti istaghfiru li akhikum. Obujulizi we buli bungi obulaga ekyo tibannange buli omujali asabire kitaawo, asabire muganda woono. Wasalu lahu tathbit, musabe Allah munyweze zunna dduwa. Nabbi natugamba nti idha mata ibnu adam inqata'a min amalihi inqata'a amaluhu illa min thalath. Emirimu gye gyonna gikutukawo okujjako ebintu bisatu, naye mujjo naga nti awwaladin salih, oba omwana omulongoofu yad'u lahu, omwana omulongoofu yasabira kitaawe, yasabira maama we, yasabira muzadde we. So siba kukuŋŋaanya nkuyanja y'abantu. Gw'omwana sabira taatawo, sabira maama wo. Gw'omanya obulumi bwa kitaawo, gw'omanya obulumi bwa maama wo, twala obuvunaanyizibwa omusabire. Ate tulondayo lunaku lumu mwezi nti olw'amakumi 40 lwenjo musabira, oba kijjukizo bwe kiti lwenjo musabira. Omuzadde bamusabira mbanga lyonna Allah lyakyakukumye. Kati gwe taatawo yakukola ki ne maama wo kubeera ng'olondayo lunaku lumu mu mwaka oga nti gwe ngenda okukola ki? Okumusabira. So tubafeeka abafu abo, owekitiibwa Allah naffe ajja tuteerawo abanaatufaako. Bwe tunaagaana okufaayo ku bazadde baffe okubasabira ensaba ennungi, naffe Allah ajja kuteerawo abantu nga batujjukira lumu era nga bayabayaba banafu mu ddiini abafaanana bwe batyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Sheikh, embuuza nti singa nsanga imaamu ng'ali ku tahiyatu mu swala eya subuhi, bw'amala tahiyatu nina okusituka okukima laaka ezo ezimpiseeko, Sheikh nzisoma mu lwatu oba mu kyama? Ekiri mu sunna nti essola zonna tuzisaala mu hayi'a zaazo ow'ekitiibwa Allah gye yazisizaamu. Essola bw'ebeera ya lwatu n'osanga nga eyisibwako raka'a nga za lwatu, zisaale mu lwatu. Eyo ye sunna entuufu, okuggyako ate lema kubeera mushawwish, leba kubeera agenda okutawaanya amasigidi yonna, kuba mubeeramu oluusi abantu ng'oli asoma ogenda okumaliriza ng'oyingidde mu kusoma kwa munno. Bw'oba osoma eddoboozi libeere lya kigero, lireme ate kuyingira mu ki, lireme kubeera kuyingira mu kusoma kwa banno kubabuzaabuza. Soma eddoboozi ery'ekigero bw'otegeera nti abantu mwebali. Naye essola tuzisaala mu hayi'ati zaazo. Bwe libeera nga ya lwatu esaalibwa lwatu, bwebeera ya kyama ezikuyiseeko era zisaale mu ki, mu kyama. Kati onaagamba nti essola ya subuhi asanze imaamu ku tahiyya, raka zino ezimuyiseeka zisaale mu lwatu. Naam, zisaale mu lwatu kuba subuhi esaalibwa mu ki, mu lwatu. Nabwe kityo omuntu ayinza okusanga essola ya magaribi ng'ayitiddwako oluusi raka emu, eyo raka emu ku sayidi ebeera ya lwatu ekuyiseeko eyo, oba gy'osaddeko nabo eyo tugitwala nga yaki, nga ya lwatu nga yesigaddewo. Zino ebbiri ezisigaddeyo, emu gisaale nga ya lwatu, ey'okubiri ebeere mu kifo kyeri ey'ekyama. Bwe tutyo bwe tukola buli ssola tugisaalira mu budde bwayo era mu mbeera zaayo ow'ekitiibwa Allah gye yazisizaamu ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, ndi mu kifo kyendimu nga tekirina wuzu, nange kennyini sirina wuzu, kugeza ndi mu kkomera, tebanzikiriza kuvaayo. Sheikh, nkoze ntya okusaala? Obusiraamu bwateekawo enteekateeka ey'omuntu nga talinaawo kadde kayinza kudduka sola. Essola kyafuuka kitundutundu ku muntu ekiteekutula ku ye, okuggyako abakyala mu biseera ebimanyikiddwa nti bagenze mu nsonga. Naye omuntu yenna bw'aba talina ekyo, essola ayina kubeera ng'agisaala. Essola ey'abooluganda bwe tuba tugitunuulidde, omuntu ayinza okubeera nga Allah amugeredde
afunye amazzi gasobola okufunamu ewuzu afune ewuzu. Bw'aba tasobodde kufuna wuzu, Allah ateekawo alternative eyo yaki y'abantu kubeera nga bafuna tayammumu. Tayammumu bwegaana omuntu asaalanga bwali. Nkiddamu, singa omuntu alemererwa okufuna yekiri ne madhhabu gaga nti waman lam yajidu maa wala mutayammima, omuntu yenna bw'abanga tafunye mazzi yadde tayammumu ereganye yusalli kamahu, asalanga bwakola ki? Asalanga bwali n'aleeta nniya. Kad arifa Allahu makanahu, Allah aba amaze okulaba ekifo kye nti bwe kityo bwe kiri. Ne bw'ofuna accessibility ey'okubeera nti osobola okufuna wuzu, funa wuzu. Allah ategeera nti wuzu weeri. Bw'ofuna obusobozi obusobola okufuna kye bayita tayammum, funa ki? Tayammum. Allah tabaraka wa taala yatugamba mu Qur'an, fattaqullaha mastata'tum, buli muntu ate Allah okusinziira ku busobozi bwakola ki? Bwayina. Abawalimu bwe baali bagatta aya ezo, aya egamba nti ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi, ne aya egamba nti fattaqullaha mastata'tum, bagamba nti kisobokera ddala zigatta fattaqullaha mastata'tum, kya Allah okusinziira ku busobozi bwoyina, wattaqullaha haqqa tuqatihi, kya Allah mukakafu bw'okumutya. Amakulu ittaqullaha haqqa tuqatihi mastata'tum, buli muntu ate Allah mukakafu bw'okumutya okusinziira ku busobozi bwakola ki? Bwayina. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, omuntu singa avaamu amazzi agazaala, amazzi ag'obwagazi, singa omuntu avaamu amazzi ag'obwagazi kimwetaagisa okunaaba janaba? Aisha Kawoya. Aqulu billahi tawfiq. Ensonga ekwatagana n'amazzi ag'obwagazi bagayita almadhiyu, era nga yebeera nga introduction ya omuntu okubeera nga yakafuna obwagazi. Waliwo amazzi agamuvaamu ago. Nabbi waffe alayhi salatu wassalam yabuuzibwa sahaba gwe bayita Ali aga nti kuntu rajulun madha, nali musajja avaamu nnyo amazzi ago. Agamba nti fa amartu rajula, nendagira omusajja an yas'ala rasulallah, ambuuliza omubaka sallallahu alaihi wasallam mu mbeera gye nali nnimu nti nina ekifo gyali nali nawasa muwala we. Naga namubuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama, fa amara, n'alagira oba n'awa advice ey'okubeera nga tunaaba almadhakira, onaaba private parts zo, watatawaddau wudu'aka lissala, n'ofuna ne wuzu yaki? Wuzu eyo gye tufuna nga tugenda okusaala, kikumalira, tekyetaagisa kunaaba mubiri gwonna. Amma amazzi g'ekikulu gali agamanyikiddwa ge bayita amazzi agazaala almani, spam, zo bwe ziva mu muntu ayina kubeera nga anaaba, sawa'u jamaa, abeere nga yeegasse mu nsonga z'obufumbo, am lam yujami', oba teyeekoze eki? Teyeegasse, asigala ayina kunaaba mubiri. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Nabuuza Sheikh, singa iswala zimpitako zonna okumala ennaku 3, Sheikh nkole ntya? أعوذ بالله من ذلك. سب الله التاس يا ربي، سأل الله العفو والعافية. Sala kuyita ennaku 3 kibeera kinene baganda bange, era shariya etera okubuuza ng'oli ku ki? Ennaku 3 essala nekuyitako? Wabula omuntu singa Allah akimugerera n'akola tawuba, essala ezo azisaale yenenyene wa Allah tawuba ennene, kuba essala emu okuyitako nga togisadde mu budde bwayo kinene eri abawalimu. Basahaba tebalabanga kintu kijja muntu mu ddiini nga muntu kulekayo ssala, era
tebalabanga muntu munanfuuso bonnamaddala nga muntu ayawukana ku jama oba ayawukana ku swala okubeera ng'ekola ki esaalibwa. So tugamba tutya baganda bange olw'okuba zambi ddene kola tawuba eri Allah n'esswala ezo bwe ziba zisoboka zikole ki zisaale ez'ennaku esatu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man nama ani salati aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha, muntu eyerabira esswala n'atagisaala oba n'abeera nga yeebase n'atasaala swala agisaale wajjukiridde. Bw'atyo bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amakulu shariyati yatusonyiwa etugamba esswala ezo tuzisaale, wabula bwe zisukka ekkomo nga swala za mwezi, swala za mwaka, kigambibwa nti omuntu yakola bukozi tawuba n'atandikiraawo, Allah tabaraka wa taala asobola omusonyiwa. Waliyadhu billah, tusaba Allah kitutaase ya rabbi. Amina ya rabbana. Sheikh onabuuza nti bujulizi ki obukakasa nti omuntu waafa aziikirwawo? Bujulizi ki obulaga nti omuntu bwafa tumuziikirawo? Bujulizi weebuli naye mu bwo byebigambo w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'aba afudde inkana min ahli salaha, wabeera muntu mulongoofu, omuntu oyo yennyini agamba qaddimuni mukole eki munyanguye ngende nsinkana ebirungi byange, kuba malayika ziba zimulaze byagenda okukola ki byagenda okufuna. Kati mwe mumusubya mumuleka ku duniya. Ekyokubiri, omuntu buli lwamala akaseera waliwo bimuvaamu tukyuka bingi, emibiri ne gikyuka. Era omuntu abadde alya emmere ogenda okulaba nga avaamu agenda kunakuwaza bantu. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo abantu bayinza okugamba nti bajja batreatinga emirambo. Kati si nkola yaffe abasiraamu kulindiriza bafu kutuuka na ku extent ya kubeera nga babakola ki babakuba ebiyisoyiso, babakolakola ebintu ebitalina makulu. Fomufu waffe alhamdulillah bw'amala okufa, bw'aba nga afudde kiro ssaawa 4 ssaawa 3 yalibadde aziikibwa. Bw'aba nga afudde ku makya ssaawa zigenda okuwera 5 6 ngo yakoze eki aziikiddwa. Niyo enkola ey'okukalirira abafu. Oli n'ateekawo omufu ne bamukalaaliriza ng'enkola ebaddewo mu biseera naddala emabegaawo. Waliwo abasiraamu abeewuunyisa, nze bantereke ennaku 6 zaaki, kimanyi bannindeko wiikisi 2. Subhanallah, ebyo byonna ng'okola byaki? Omusiraamu omukkiriza omulongoofu, ako kabonero akalaga nti oli muwonoonefu, toyagala kutwala kusinkana byobadde okolera ewaani ewa Allah. Bw'obanga otuuka okulamba bakuleke ku nsi wiikisi 3 nga ddala wakkiriza Allah, oba okyalinda ki? Naye nabbi yatukakasa alaihi salatu wassalaamu nti omuntu bw'abeera mulongoofu yagamba nti omuntu oyo agamba nti qaddimuni bannange munyanguyirize ntere nsanga ebirungi byange, mwanguyeeko bye mukola byonna munteekeyo nsanga ebirungi byange. Ate bw'abeera omuntu ng'ali mu ba ahlu alfasad nga babi boonoonefu agamba nti aina tadhhabuna bi, bannange muntwala wa? Kati okusinziira ku bujulizi obwo omwonoonefu n'omuntu omubi yayagala okumuleka ku ki ku nsi. Amma omuntu omulongoofu yaba ayagala kumutwala asinkane byagenda okusinkanamu ebyo Allah byaba amulazeeko. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, ddi omusajja lwakkirizibwa okusaalira awaka? Omusajja ddi lwakkirizibwa okusaalira awaka? Omusajja akkirizibwa okusaalira ewaka singa Allah amugerera ng'ayina almaradu shadid, ebirwadde ebinene. Ebirwadde ebiki? Ebinene. Eyo udhuri esooka. Singa omuntu abeera n'agalwadde aganene, ekyokulabirako Allah ayinza okumugerera ng'ekirwadde kyamukutte tasobola kuyimuka wansi. Amateeka g'eddiini gamuta abeere ng'asaaliraawo mpolampola, nga bw'anaayimuka kiyinza okumwongera obuki bulwadde. Kamunguluza ajja mukwata ataagwe mu kkubo. Twagala nnyo omuntu nga mulamu, tugamba bamujjanjabaawo nga wasaaliraawo. Ekyokubiri, singa alya katungulu cumu oba n'alya obutungulu. Waliwo abantu abalya katungulu cumu
abamu bayongerako n'abanywi basigala sigareeti abawunya ebisuususu ebyo. Nabbi yagaa nti man akala thawman au basala, yenna alya katungulu cumu oba obutungulu buno bwa bulijjo, yagamba nti fala yaqrabanna musallana, tagezanga okujja mu misigiti gyaffe, falyusalli fi baitihi, asalire ewuwe. So omuntu ayina abali obutungulu ne bavaamu ebisuususu ebijja okunakuwaza abantu. Hadithi endala yagamba nti fa inna almalaika yataazza minhu ma yataazza minhu banu adam, bamalayika bakwatibwa oba benyinyala naffe abantu byetukola ki, byetwenyinyala. Waliwo bibenyinyala nga naffe tubikola ki, byetwenyinyala. Kati omuntu alidde katungulu cumu oba alidde akatungulu kana akabulijjo ng'ogenda kuwunyiriza banno, oluso olwo amateeka g'eddiini gagamba nti at least sigalayo eka. Nabwe kityo omuntu avaamu ebintuntu bwe bityo nga bigenda kunakuwaza abasiraamu, tugamba nti yalibadde asigala ewaka. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sheikh, sasa de dhuhuri asfiri etuuse, nsooke swala ki? Afwan, waliwo akantu akalala akayinza okulemesa omusajja okujja okusaala essola kye bayita security. Allah ayinza okugera nga security okuva ewaka paka ku masijidi yafuuse ya buzibu. Amateeka g'eddiini gakkiriza omusajja oyo okubeera nga asigala at least ewaka, kuba twagala omuntu omulamu. Kakati wabeerawo insecurity nga obukuumi si bulungi, bw'anaageza n'ava ewaka ajje wano, tuyinza okumufiirwa tumugamba asigaleyo ewaka. Badde abuuza ki? Naam, barakallahu fika. Agamba nti Sheikh, sasa de dhuhuri ngenza okujja nga asfiri eyingiddewo, ku swala ebbiri eriwa gye nsooka. Jjukira nga ekibuuzo ekitwakyanukula luli, naye mukitegeere baganda bange, essola zitambulira mu arrangement yazo Allah tabaraka wa taala gye yazisizaamu. Bw'oba wayitiddwako essola ya subhi, kiba kitegeeza tandikira ku subhi. Bw'oba wayitiddwako essola ya dhuhuri, asiri neetuuka, gwe tandikira ku dhuhuri, totandikira ate ku asiri eriwo. Yadde ogisanze bagisaala, gwe leeta enniya ya dhuhuri, naye nga bali bo basaala ki? Basaala asiri. Bwe batoola salaamu, yimuka osaale asiri eyiyo, eno gy'oba osaadde ebeera dhuhuri. Kyalabwako mu bujulizi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmul ahzab, ku lunaku lwa ahzab, Umaru yajja akolimira abakaafu nga bayitiddwako essola ya asiri, nga n'enjuba yiye egwa egolooba egenda kugwa oba egwira ddala. Ajja akolimira abakaafu, ng'abakaafu bano Allah bakolimire, batuyisizaako essola, sisobodde na kusaala asiri, kati enjuba yiine ekola ki? Egudde. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba Umaru, namugati munnange nange sinnagisaala. Kyava alagira Bilal, namuga nti azin. Bilal nayaziina, nakima essola, ne basaala asiri. Bwe bamala okusaala asiri, waqad gharabat shamsu, ng'enjuba egudde, amakulu mu budde bwa magaribi, wasallaw almaghriba, ne basaala n'essola yaki? Ey'amagaribi. Bujulizi bwankukunala obulaga nti omuntu bw'ayitibwangako essola atandikira kuyakoze eki? Kuyasoose mu arrangement eyo paka bwazimalayo, okusinziira ku tartibu yazo Allah bwe yazissa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh awennyini, barakallahu fika. Allah ibariki. Sheikh, mbadde maze okwaziina, ngenda kusaala, nenerabira okukima esswala, neŋŋenda nenyingira mu swala, ngiveemu nkima esswala. Omuntu yeerabira okukima esswala oba okwaziina esswala, agende nayo mu maaso, ekyo tekitta sswala ye, wabula kyekimu ku bintu ebikulu ebiyimirizaawo ki? Esswala, naddala okukoola abantu. Naye bw'ajjukira nga amaze ogiyingiramu, agende mu maaso naki? Agende mu maaso n'esswala. Ekitiibwa Allah agikkiriza. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mbuuza emyezi gikyuka lwaki olwokutaano terukyuka? Tugoberera kalenda ki? Ekisiibo kitambula lwaki olwokutaano terutambula? Emyezi gikyuka, teriyo myezi gikyuka okujjako egya Girigoli, naye egya Allah tabaraka wa taala gyo gisigala ku arrangement yagyo. Kyova olaba Nabbi Muhammad yagamba tisuumu li ru'yatihi, newe mba musiiba mumaze kulaba kuki. Kati ffe abakyali ku oli gino abagoberera enkola oba minhaji silabasi Allah gye yatuyigiriza, ebyaffe tebisobola kukyuka. Omwezi ffe tugoberera guli oli gino tumala gulabako, era olunaku oluba luzze lwakutaano tuba tumanyi nti olwo lwakumeka? Lwakutaano. Kati tebisobola kukyuka nga mukyali kuki? Oli gino. Amma bibuzaabuza abatannaba kudda kuki? Oli gino. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sheikh, mbuuza okulyaza amanya omukozi musango, naye ate ye bw'aba takola nga bwe twateesa, nzikirizibwa obutamusasula kiramulwa kitya? Okusinkana Allah nga gwe babanja kyabulabe nnyo okusinga okumusinkana nga gwabanja. So advice gye tukuwa muganda waffe mwannyinaffe, obeeranga n'omukozi twalanga obuvunaanyizibwa oba yakulyaza amanyiza gwe muwe hakkiyo, kubanga ekyo kyayogerwako abatusookawo okusinkana Allah tabaraka wa taala nga nina ebbanja lya muntu oba nga nze mmanja, kyekisinga obulungi gyendi okusinga okumusinkana nga nze gwe bakola ki? Nze gwe babanja. Tukyewale yadde oli omulaba nga yakulyaza amanyiza, twala obuvunaanyizibwa gwe omuwe ki? Omuwe hakkiye. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Musomesa nti okwewola sente mu banka ziba za riba, ate ebiseera ebimu tusanga bamaseeka nga beewola, ekituufu kyekiriwa? Seeka yesi muntu ne shekhe naye muki? Muntu. Sigamba nti baseeka bagende beewole, wabula oli okusanga seeka nga agenze muki? Mu banka, akitegeere nti naye muki? Naye muntu. Era naye seeka ajja ku feesinga ebizibu bye ng'asinkanyani? Ng'asinkanye Allah tabaraka wa taala, ng'era abasigadde bagenda okusinkana ki? Ebizibu byabwe. Allah agamba mu Qur'ani wala taziru waziratu wizra ukhra. Ebizibu bya seeka ate tebigenda kukwata gwe kola eddiini. Ate tetuli mu mbeera eryega nti mukole nga bwe ŋŋambye, temukola nga bwenkola ki? Bwenkola. Enkola si yaffe y'Abasiraamu. Sebo seeka agenda mu banka neweewolayo sente, tukugamba nga za riba, lekeraawo enkola eyo, si nkola ya buki? Ya Busiraamu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala okulya riba abantu abateekomako yakufuula kulwana naye. Egati ya ayuha allazina amanu ttaqullah wadharu ma baqiya min arriba. Abange mwabakkiriza mutya Allah, nga ne seeka mwali n'atalyani seeka, kasobeeramu obukkiriza tya Allah, lekayo ebisigalidde mu riba. Laga nti fa in lam taf'alu, bwe muba mugaanidde kulya riba, fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, mulangirira olutalo wakati wammwe nani? Ne Allah n'omubaka wa Allah. Wallahi teri asobola kuwangula Allah, teri asobola kuwangula Allah. Kabeere seeka ng'alina ebitiibwa ebifaanana bitya, tasobola kuwangula ani? Tasobola kuwangula Allah. So twewale riba. Riba omuntu buli waggulawo olutalo olwo ayinza okgenda hatta ahliyatuhu, n'abeera nga oluusi n'obwongo bugendera ddala. Musajja n'abeera awo nga waya zaavaako kulya riba, mukyala n'abeera awo waya ne zivaako kulya ki? Kulya riba. Tumwewale. Barakallahu fika. Sheikh,
onaabuuza nti buvunaanyizibwa ki omusajja bw'ayina eri omukyala? obuvunaanyizibwa omusajja bw'ayina eri omukyala buli mu bintu bino wammanga. Ekisookera ddala, Allah yamukakasaako omusajja okubeeranga okulya kwa mukyala we kuli mu nsingo ye. Owekitiibwa Allah yakakasa okulya kw'omukyala nga kuli mu nsingo ya musajja. Yayina okulaba abawaka kye bagenda okukola ki? Okulya. Ng'asookera ddala mu bawaka y'omukyala gwe yawasa. Ensonga ey'okubiri mu buvunaanyizibwa bw'ayina, ayina obuvunaanyizibwa bw'okwambaza mukyala we ng'eddiini bw'egamba, obutamuleka ng'ayita wabweru. Omu ku mwalimu yansanyusizza nnyo, n'asomesa n'agamba nti abakyala abo engoye bambala za miteeko esatu. Waliwo engoye ez'okusiibamu ewaka, ne wabeerawo engoye ez'omu kisenge, ne wabeerawo n'engoye ez'okukyala. Kati abamu ku bawalimu ku Bayisiraamu balowooza nti engoye ezo zonna zibeera kyekimu. Engoye ez'omu kisenge zibeera za njawuloko ku ngoye ezisibwamu ewaka, ate zonna ayina zikolako yeggwe musajja buvunaanyizibwabo. N'engoye ezikyala zibeera za njawuloko ku ngoye ez'omu kisenge. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo tugamba nti buvunaanyizibwa bwa musajja okugula engoye zonna ez'emiteeko esatu ng'azigulira omukyala oyo. Obuvunaanyizibwa obwokusatu, buvunaanyizibwa bwa musajja okufuna asukuna, okufuna wagenda okusula omukyala oyo, obutamwebaza ku bbala oba ku mbalaza nti amuwasizza nga mu butuufu talinaawo nnyumba wagenda mukola ki? Musuza. Musajja omu yawasaako omukyala ng'agenda musuza mu loogi, kyokka nga n'eza loogi tazikola ki? Taziina. Obwo si buvunaanyizibwa baganda bange. Era buvunaanyizibwa bwa musajja okubeera ng'afaayo okulaba nti mukyala we asoma eddiini. Buvunaanyizibwa bw'omusajja okufaayo mukyala we okusoma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'ava mu nsingo z'abakitaawe ne maama we, kiba kitegeeza gw'ayina okukwata omumuli ogw'okubeera ng'omuyigiriza eddiini ya Allah. Bw'ogaana omuyigiriza gw'omanyi bw'onannyonnyola Allah tabaraka wa ta'ala. Era buvunaanyizibwa bwa musajja okubeera nga mukyala wo bw'abanga alwadde, naawe owulira ng'olwadde paka okumufaako okumujjanjaba paka bw'akola ki? Paka bw'awona. Bw'aba tawonye era beerawo kubanga Allah yawonya, naye teekayo obuvunaanyizibwa obulaga nti akola ki? Nti ajjanjabwa. Era buvunaanyizibwa bwo okulaba nti okuuma omukwano wakati wo n'ab'eŋŋanda ze, obutateekawo alaaka kuba muba mukuliyeetinzeewo omukwano wakati wammwe oba oluganda wakati wammwe olubadde teruliiwo. Kyova olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayagalanga nnyo abantu b'e Misiri ng'abayita bukoddomi bwe, yabuyitanga bukoddomi bwe kuba waliwo omukwano n'oluganda lwe baakuliyeetingawo oluvannyuma lw'okuwasaayo oli omukyala gwe bayita Mariya al-Qibtiyya oba okufunayo omuzaana oyo n'abeera nga yazaala Iburahimu alayhi salatu wassalaam. So buvunaanyizibwa bwe. So ng'ate n'omukyala naawe nga tetukwerabidde olina obuvunaanyizibwa eri bbaawo. Abamu batera kukomaawo n'alowooza nti bikoze eki? Biwedde. Buvunaanyizibwa bwe mukyala gwe eri bbaawo taa'atuhu bilma'rufi, okumugondera mu buki? Mu bulungi. Obutamugondera mu kujeemera Allah, kuba tetukkirizibwa kubeera nga tujeemera Allah nga tugondera ekitonde. Musajja ayinza okukulagiraawo n'agamba nti jamu ekikaayo tambule ebweru, tokikkirizanga okukubeera kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala. Basajja abamu bwe batabuka babeera bazibu, ayagala oluusi awali abaana wayagala okukolera enkola egundi y'obufumbo, ekyo tomugondera. Muga nti munnange tulindemuuko tukikole mu biseera biki? Ebirungi ebigwanidde. Kakati okukubeera kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri mu buvunaanyizibwa bw'olina gwe omukyala okukuuma abaana ba bbaabo b'ozaala ne b'otakola ki? Ne b'otazaala. Abakyala abamu
bw'afuna omwana nga si yamuzaala ogenda okusanga nga ataddewo okutulugunya n'okuteekawo okucunya eri omwana oyo. Mutye Allah ku baana abo, mukitegeere bakyala mmwe titeriyo mwana akola application wa kitaawe namuga nti taata nzaala mu maamuunu. Buli mwana alabirawo nga bamukoze eki nga bamuzadde, kati okinya waki madhambuhu aba akoze zambi ki? Katukubiriza abakyala bonna nti buvunaanyizibwa bwammwe okukuuma abaana bammwe n'abaana babammwe be bazadde be musanze waka, obuvunaanyizibwa bwammwe. Mu birala okukuuma emmaali ya bbaawo, okukuuma emmaali ya bbaawo buvunaanyizibwa bwo gwe mukyala gwe. Twala obuvunaanyizibwa bbaawo bw'aleeta emmaali gikuume, obutagisomola n'okubeera nga osala magezi nga mutudde ne bbaawo obutya bwe yeeyongeddeko. Bwe tutyo bwe tukola okusobola okubeera abakyala abakulaakulanu abakulaakulana ne babba baffe, nga tetufuddeeyo ti bba wange bw'anaaba mukulaakulanyiza ate agenda wasaamu abakyala abalala. Bwe tuukiriza obuvunaanyizibwa Allah bwakoze eki, Allah bwakugambye okubeera nti okola. Wallahu ta'ala a'lam. N'ebirala biwerako. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekisembayo biidhinillah olw'obudde amba nti Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalamu warahmatullahi. Sheikh mbuuza ti omusajja bw'abanga mpaayiriza ti njagala abasajja abalala naye nga si kituufu naye nga akiremeddeko, Sheikh nze ng'omukyalo omufumbo ayagala obufumbo bwange nkoze ntya? Abasajja abatera okwogera ekigambo ekyo nti mukazi wange ayagala abasajja abalala babeera n'ensonga zaabwe, so nga ate n'abakyala oluusi babeera naki n'ensonga zaabwe. Omusajja ayinza okuba nga ayina baalaba abakuvugaavuga ku booda, oluusi nga tabeesiga, agenda okulaba ng'ayina naye okuteekawo ensonga eyo olwa security obutabeera ki obutabeera nnungi. Katugamba tutya? Mugambe nti lwaki ondowoolereza, ateekewo ensonga ze. Munanga batera okuvuga wano sibeesiga, baveeko, kye kirungi gy'oli olw'okukuuma obufumbo bubeere buki bubeere bulungi. Ayinza okubeera ng'ayina n'ensonga endala z'alaba mu masimu, alabamu abantu abakukubira mu biseera ebitali biki ebitali birungi. Tukugamba nti nno abantu abo bakukubira mu biseera ebitali birungi oba batayinaako security bejjeeko olw'obulungi bwa ibaada ey'obuki ey'obufumbo bwo. Nabwe kityo abakyala abamu nabo oluusi babeera n'ensonga zaabwe ku sayidi eyo, naye olw'okuba obuuziza nti lwaki bba wange ayogera bino na bino nga nkakasaako obwenzi, gwe byonna byakuteeberezaamu okubeera obwenzi, twala obuvunaanyizibwa obikole ki obiveeko. Tutuddeko mu nkuŋŋaana mpitirivu nnyo, ng'enkuŋŋaana ezo zirimu abasajja n'abakyala, naye ng'ebyo bibabeeramu. Amugamba nti oyenda naye nga bambi tayenda omukyala, wabula ng'obuzibu obuliwo waliwo naye omukyala byakola oluusi ebiweebuula obuki fumbo bwe, n'atuula ne neiba mumanyi musajja essaawa 2-3 munyumya ki ne neiba gw'omanyi nti musajja. Bw'ogamba bbaawo nti neiba talina buzibu, kati ye bbaawo lyabimanyi nti alina obuki obuzibu, kuba si mwannyoko si kitaawo si taata muto yadde jjajjaawo. Kitegeeza nti teekawo enteekateeka yonna ekufuula barii'a ng'omusajja talina nawaagenda kutandikira kugamba nti omukyala wange alabika akola ki alabika ayenda. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Sheikh nakano kayitirewo ddala. Sheikh omukyalo omufumbo akirizibwa okuva mu maka ga bbaawe nga talina buyinza tebamwadde lukusa? Mukyalo omufumbo eno nkola ebeera yakukkaanya nnyo, newankubadde ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala era naye ku lulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyogerako, ebeera nkola yakukkaanya nga abafumba babiri. Si buvunaanyizibwa bwa musajja naye kuva waka nga mukazi we tamubuuliddeeko nti nina wenkola ki wengenda kuba abeera munne, amakulu kya mu buntu.
naye bwe kibanga bwe kityo bwe kiri ate ku saidi y'omukyala kiina kubeera ashaddu. Omukyala ova otya ewaka nga tutegeezezzaako munno gwomanyi gwe bakwasa obuvunaanyizibwa bwe ne bakuteeka mu nsingo yo. Bwe banaatuuka okuvunaana bagenda vunaanaani era bajjaga nti mulagajjavu tasobola kuuma bakyala. Kati tovanga ewaka nga tofunye lukusa kuva waani? Kuva wabbaawo, kuba kyabulabe era oyinza okubeerako obusungu bwa Allah singa ovuddewo nga owekitiibwa baawo takoze eki, nga takuwadde lukusa. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atusasule empeera esinga okubeera ennungi. Fenna abeewaddeyo ne tutuula ne tuwuliriza ebigambo bya Sheikh ebyatutuusizaako olwaleero. Ne Sheikh waffe tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala amusasule empeera esingira ddala okuba ennungi era mutukuumire ebbanga lyonna. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.